Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, mulundi gwafugwaita twakoma ku nsonga nga tugame tugenda kutandikira ku al-matlab ar-rabi' thamaratu at-taqwa, ebibala ebiri mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh agamat at-taqwa laha thamarat يجنيها المتقي في الدنيا والآخرة وعلى حسب العمل بصفات المتقين يكون سبق في الحصول على هذه الثمرات. ومن هذه الثمر على سبيل المثال نغمتي التقوى يكتى الله سبحانه وتعالى ومنتو أرنا يكتى الله سبحانه وتعالى أرنا إبالا byafuna mukta Allah subhanahu wa ta'ala nga bifuna fi dunya al-akhirah kuno kunsine kunkomerero wa ala sabilil amal noksinzira kumirimu bisifatil muttaqin ejo emirimu ejirimu ebitendo byabo abata Allah subhanahu wa ta'ala yakunu sabaqu ala husul hadhihi athamarat nga bimukulembera mu okutuuka kubibala bino. Sheikh ndayo tujiramu mu byo isooka yagamba al-awwal al-intifaa' bil-Qur'an al-Karim. Omuntu aina kutya Allah subhanahu wa ta'ala ebimu kubyengera byafuna ewa kubibala al-intifaa' bil-Qur'an al-Karim, aganyirwa mu Qur'an, yani agasibwa ne Qur'an, afunamu emigaso oyo abagisoma ajekwatako. Wal fawzu bihidayati al-irshad, nokubeera nti abiranga era alungamizibwa nayo al-irshad, era nakyo obunakyo kikiri mu bulungamu. Wal fawz bil hidayah, nafuna okwesima kuno nga kulungama, wa hidayatu tawfiq, nokulungama nga obusobozi buno nga buvudde mu Qur'ani. Buli wabanga agisoma nga agikolako tafakkuru nga agirowolezaako, gamba ate amanya amakulu ga Qur'ani, amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, amanyi ensoma yaayo, agisomanga haqqa tilawatihi nga Allah bwe yagisa ku mbaka sallallahu alayhi wa sallama. Omuntu ono abeera nga agasibwa nayo nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin, nti ekitabo kino Qur'ani, dhalika alkitab yani alquran la rayba fihi, tekirimu kubuusabuusa, hudan lilmuttaqin, bulungamu kirungamya eri abo abalina okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Nagamba ensonga eyokubiri athani ma'iyat Allahi ma'a almuttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala abeera wamu n'abamutya. Omuntu alina okutya Allah subhanahu wa ta'ala abeera mumativu nti wonna waabaali abaali ne Allah subhanahu wa ta'ala, entambula ze ziba zirimu Allah subhanahu wa ta'ala, ebikolwa bye biba birimu Allah subhanahu wa ta'ala, ebigambo byayogera bibamu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'agamba wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Allah yagamba wattaqullaha, muti Allah subhanahu wa ta'ala, wa'lam ilamu manye anna Allah ma'al muttaqin, mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala alinaabo abantu abamutya. Allah abeera wamu n'abo abamutya, abeera nabo mu buli mbeera, ya bwavu, ya ssanyu, ya nnaku. Allah subhanahu wa ta'ala abeera wamu n'abaddu be abamutya, kubanga omuntu amanya bumanya. Allah subhanahu wa ta'ala ekyengera kyampadde, ekyengera kino kyenfunye kivudde wa Allah. Omusiba guno gwenfunye qadaru min Allah, kugera kwa Allah, n'aguminkiriza, n'abiranga yeebaza ekyengera kyamuwadde Allah, niyeebaza obuzibu Allah bamuvuunisizza. Allah abeera wamu n'abo abamutya. Waqala azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala era n'atugamba inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw
والذين هم محسنون الله تقامبي إن الله مع الذين اتقوا مزم الله سبحانه وتعالى aliwa munabo abamutya walladhina hum muhsinun ira abo abalongosa mu mbeera y'okubeera nti singa omuntu abeera nga aseeredde alongoosa mangu yenenyeri Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensobi gy'aba aseereddemu alongoosa obulamu bwe alongoosa ibaada zakola alongoosa kubanga akimanyi nti alinawo atambula ne Allah subhanahu wa ta'ala aliyomu ne Allah kati omuddu abeera akwatibwa ensonyi okubeera nti anayonoona atya nga takimanya ne Allah subhanahu wa ta'ala kati shekhe kyatugambye nti Allah kyali ategeeza wano okubeera nti abeera wamu ne Allah kati omuntu ayina taqwa abeera alongoosa kubanga akimanyi nti abeera ne Allah subhanahu wa ta'ala nabwe kityo tulina okubeera nga baddu ba Allah tuba tukola emirimu gino mujja Allah nga tukola eddiini tulina kubeera nga tukola nga tulongoosa. Naam, Sheikh atugambye mugezaako okutunyonyola aya eno wa hadhihi ma'iyat at-tawfiq wat-tasdid wan-nadri wat-ta'yid wal-i'anati wal-himayati agambye nti wa hadhihi al-ma'iyata at-tawfiq wallahu kuba nti aliwamu n'omuddu n'amutya abeera amusobozesa n'abeera nga wa tasdid n'amunyweza wa nadhiri era abeera nti abeera n'okutasibwako Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'yid wal i'anati n'okubeera nti ayambibwa abeera Allah subhanahu wa ta'ala amuyambako n'amunyweza n'amutekako n'obukuumi kama qala azza wa jalla hikayati an Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu li Abi Bakr radiyallahu anhu la tahzan inna Allaha ma'ana gabi la tahzan tutya tunakuwala inna Allaha ma'ana mazima Allah subhanahu wa ta'ala aliwa munafi wa amma al-ma'iyyata al-'ammati fahiya ma'iyyata shamilatin likulli shay'in يقول الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير مزما الله سبحانه وتعالى aliwa munamwe Allah subhanahu wa ta'ala aliwa munamwe buli wonna we muba muli wallahu bima ta'maluna basir ila Allah subhanahu wa ta'ala alaba ebyo byonna bimukola kakati omuddu ateekeddwa kubanga akimanyi akiteeke mu mutwe gwe nti okutambula kwe Allah subhanahu wa ta'ala alaba era ali naye bw'onaakola ekintu kyonna bw'onaggyako enkofiira ogenda oyingira essabo ogenda okola shiriki bw'oneebuzaabuza n'okola ekintu fulani mazima Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti ali wamu naffe buli wonna we tubeera era Allah subhanahu wa ta'ala alaba ebyo byonna bye tukola kintu kiyinza kwekwekako Allah subhanahu wa ta'ala nibona kikola mu budde obwenzikiza abantu tewali n'omu akulaba Allah subhanahu wa ta'ala alaba kakati kiri gy'oli okubeera nga ofuna ensonyi okwatibwa ensonyi Allah subhanahu wa ta'ala ku biri ng'okola ebyo Allah byakwagaza. Nagamba ensonga eyokusatu kubanga mujjukire tugambye thamaratu taqwa. Mu thamaratu taqwa tugambye ensonga eyokusatu al-makanatu al-'aliya 'inda Allah yawm al-qiyamah. Omuddu alina okuta Allah subhanahu wa ta'ala mu byengera agamba nti agenda kubeera nga agenda kufuna ekifo ekyawaggulu ku nkomerero. Omuddu alina okutya Allah subhanahu wa ta'ala agenda kufuna ekifo ekyawaggulu yawma al-qiyamah. Yaqulu subhanahu wa ta'ala zuyina lilladhina kafaru
alhayatu dunya obulamu bwensi bwanyiririzibwa kwabo abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokuyiga kye tujjamu obulamu bwensi nga bwe tulaba bufaanana n'abakafiri okuba nti batiba byonna Allah subhanahu wa ta'ala yaddira obulamu bwensi n'abufuula jannatul kafir, jana y'abakafiri kuno ku nsi adduniya wasijinul mu'min, ensi enebeera nga kkomera lyamukkiriza. Nti osobola okubeera nga oli mulamu omuntu bwalabanga bwakanyigo si bwakweyagala nga ye bwabulaba kuno kungulu, lwokuba nti ogoberera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, ofaayo ku biragiro bya Allah, ofaayo okutegeera eddiini, okuteeka mu nkola sunna z'omubaka sallallahu alayhi wasallama. N'alabanga gwe ali mu bulamu obwakanyigo, ali mu bulamu obubeera nti tebusanyusa muntu, n'abeera nga ye atiba emmotoka zirina, ebizimba abirina, n'abeera ddala nga alhamdulillah bwe bulamu omuntu bw'ateekeddwa okubaamu. So nga ate mwana wattu byakwewunda byansi nga Allah bwe yagamba nti kullu man alayha fan, byonna byakuggwaawo, wa yabqa wajhi rabbika dhul jalali wal ikram. Omuddu agenda kusinkana, agenda kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala, omulezi we yamutonda, anaawangala mu bulamu bw'ensi nga talina ddiini, nga talina biragiro bya Allah, nga tawangalidde ku nkola ya mbaka sallallahu alayhi wasallam, ne bw'aliva ng'avudde mu nsi nga mugagga, tebigenda kumugasa byonna. Kati Allah kyatugambye zuyina lilladhina kafaru alhayatu dunya, yawunda obulamu bw'ensi n'abundira abakafiri abatamutya. Wayaskharuna min alladhina amanu, ne bayanika okubeera nga banyooma bakakkanya abaddu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza. Walladhina ttaqaw fawqahum yawma alqiyama, naga nti ate abantu abatya Allah subhanahu wa ta'ala bagenda kubeera waggulu w'abakafiri ku lunaku lw'enkomerero. Nabwe kyodwa Allah ensonga ey'okusatu eno Allah gyatugambye erimu ebigambo ebinene ebikulu, omuddu byateeka okufumiitirizaako, abirowoozeeko, aleme kubeera nga alabankana n'obulamu bw'ensi, aleme kulabankana n'obulamu bwansi, aleme kubeera nga akuŋŋaanya buli kimusala mu maaso. Buli kirina kusala mu maaso n'okikuŋŋaanya, ogenda tutuuka ekiseera nga tokyalina gy'obitwala, nga tebikugasizza. So nga omuntu alondobamu ebigenda okumugasa, kubanga obulamu bw'ensi buno safaari. Omuntu anaakuŋŋaanya buli kinaamusala mu maaso, ekiseera gyenda kutuuka nga obuzito bumususseeko. Obuzito bunaaba bukususseeko, ogenda kukola otya? Nga weetikka ebitagenda kukugasa byonna nga wabyetikka, otuuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'olina buli kakikya yenna. Ekyokubiri, okubeera nga ekyokuyiga kyetufunamu, omuntu amanye nti akolerera akhira. Tugenda tugamba nti tunoonya future, naye nga ate future teri kuno ku nsi. Future ye akhira. Allah gyatugamba gye tulina okukolerera. Omuntu ave mu bulamu bw'ensi ddala ng'asiimye nti obulamu Allah bampadde, ndi mwetefutefu okumusinkana. Lwaki? Nti yawangaala ng'akola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Akakasa bukakasa nti okuva mu bulamu buno bw'ensi agenda kusinkana ebyo byeyerekeriza, ebyo yakola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, okuteeka sunna z'omubaka sallallahu mu nkola, nga mwetefutefu okubeera nga asinkana emirimu gye emirungi, nga mwetefutefu okubeera nga asinkana endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala gye mulagaanisa nti agenda kumuwa ekifo ekyawaggulu yawma al-qiyama, agenda kufuna ekifo ekyawaggulu, abeere waggulu waabo bonna abaatibanga ku nsi naye nga tebalina kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ensonga ey'okuna
التوفيق لنيل العلم النافع وتحصيله الله سبحانه وتعالى abiranga musobozesa okufuna ilimu emugasa omuntu alina taqwa afuna Allah amuwa nafuna ilimu emugasa ilimu nga bwe twalabako mu ntandikwa nti ilmu egasa ekumulisiza yetookiyo gy'omulisa okulaba wajja olaga ekumulisiza emirimu emirungi ekumulisiza n'olaba omulimu omubi n'ogwewala n'ogwesonyiwa n'obeera ng'onywerera ku mirimu emirungi. Kati Allah kyatugambye wattaqullaha wa yuallimukumullah wallahu bikulli shay'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti wattaqullaha muti Allah subhanahu wa ta'ala wa yuallimukumullah Allah subhanahu wa ta'ala abayigirize enkolagana ensaamu. Allah utunamutya Allah agenda kutuyigiriza enkolagana ennungi. Wallahu bikulli shay'in alim. Era Allah subhanahu wa ta'ala amanyi buli kintu. Omuntu atya Allah subhanahu wa ta'ala yuallimukum, Allah agenda kubeera nga akuyigiriza, Allah agenda kuwa okutegeera, Allah agenda kuwa ilimu ogikozese mu kumutya, ogikozese mu kulongoosa. Bw'anaakuwa Allah ilimu egasa ogenda kumanya, ogenda kuba ng'ofaayo eri ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusoba Allah abirenga atuwa ilimu etugasa esobole okubeera nga etumulisiza ebiringi efuuka ennuru gye tuli etugase fi dunya al-akhirah, etugase okubeera nga tugiyigiriza abantu baffe, abaana baffe, mikwano gyaffe n'ab'eŋŋanda bonna, okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba atuwe okumanya kuno okubeera nga kugasa eri omuntu omukkiriza. Naam. Al-khamis at-taqwa, okutya Allah subhanahu wa ta'ala tumathiru dukhul al-janna wama fiha min anwa'i an-na'im wa min dhalika ma yali. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala kibala kinene nnyo era omuddu agenda kuyingira ejjana, omuddu wa kuyingira ejjana, kibala kinene ekigenda okubeera nga kimuvirako omuntu okuyingira ejjana. Era mu byo wa min dhalika, ne mu byo mulimu ekisookera ddala alfawzu biljanna, omuddu agenda kwesiima n'ejjana nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba lilladhina ittaqaw 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Suratu Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Allah qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum, kibagambe nti mbategeeze mwe ekirungi ekisingira ddala ebyo. Nagamba lilladhina ittaqaw 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, abo abata Allah subhanahu wa ta'ala balina ejjana, ennyumba ey'okwesiima awali mukama waabwe Allah. 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar, gikulukutira wansi waayo emigga, yani emigga egikulukuta wansi w'ejjana, bakubeera nga bagiyingira. Wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah, bakubeera mu yo lubeera na lubeerera, si baakufa, nga balina n'abakyala abatukuvu. Wa azwajun mutahharatun, nga balina abakyala abatukuvu. Wa ridwanun min Allah, n'okusiima okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirun bil ibad, ne Allah subhanahu wa ta'ala alaba abaddu be, ne Allah alaba abaddu be. Ensonga ey'okubiri mu namba 5 mirathul janna, bakusisinkana ejjana, bakusikira ejjana, bakufuna ejjana
قال عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الله سبحانه وتعالى أتقامبي تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. iyo yejjana ey'emirembe eyo gye tulisikiza abamu mu baddu baffe oyo eyali omutya Katonda ku nsi. tilka aljanna eyo yejjana allati nurithu min ibadina man kana taqiyan. Allah gyalaganyisiza gyagenda okusikiza naye abaddu be mu abo abawangala ku nsi nga bamutya. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala janta agenda gisikiza abantu bajemu, agenda gisikiza abantu bawangala ku nsi nga bamutya nga bakola ebyo byayagala Allah. Waqala subhanahu ya Allah agamba wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Mweyunire ng'abali mu mpaka, mweyunire ng'abali mu mpaka eri okusonyiyibwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. ila maghfiratin min rabbikum, eri mukama womwe Allah subhanahu wa ta'ala. wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, neri ennyumba ey'emirembe ejjana obugazi bwayo 'arduha as-samawati wal ard, obugazi bwayo yenkanankana eggulu n'ensi. u'iddat lil muttaqin, yateekerwa abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Mukola emirimu emirungi tubire nga tuvuganya nga tunoonya mu kuvuganya kuno nga tunoonya okusonyiyibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga tusobya laylan wa nahar, misana na kiro tusobya. Tubire nga tuddukira eri Allah subhanahu wa ta'ala mu kubeera nga tusonyiwa. Era okulongosa kuno kugenda kututuusa eri ejjana obugazi bwayo 'arduha as-samawati wal ard, bwenkanankana eggulu n'ensi bwebigatta bwe bugazi bw'ejjana. u'iddat lil muttaqin, Allah kitekedde abantu abo abamutya. Kyo Waislamu mukkirize insha Allah tubire nga tukoma wano. Tujja kutandikira ku namba 3 mu eyo ey'okutaano biidhinillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.